anti people power atenze ngendera kumanyi g'abantu mwangambe teri kujja musiwe kiri atenze lwaki mbanzi jamu lwaki mbanyoma Winikiza waliwo omwami ono alina kyagamba oyinza okwebuzabuza nti comment tewagirabe ku bujulizi bwatu waddejjo ye abadde abuuza nti oluvannyuma lw'emyaka 8 lwaki kati bwobabeera obujulizi lwaki wobijjirayo kati oluvannyuma lw'emyaka 8 kale nze kankugireko 5 kuba watugambye 2020 ate ono tuli mu 2025 lwaki after all that period obijjeyo kati nga maze okugambako lwaki wobijjiddeyo Munnayuganda kankubulira ekintu kimu ebintu bino mubiraba babikola intentionally nga bakimanyi babikola intentionally babikola okitegera ekintu kino ewe ruwuno nga bwe nambasuubize gyo mulaba bayimirira ku count eya human rights violation okumukuba sanction okitegera ekintu ekyo kwe bayimirira ne Winikiza yakugambye tibateekayo war crimes bannange Uganda abantu bano bati babadde batukola ebintu babikola kifuula nnenge alekawo ekintu ekituufu n'aleeta ekintu ekikyama akoledda diversion such that Museveni akola ki ayitawo Museveni okwesiba ku Bannayuganda bonna buli gwakwata nti tuyine emmundu akimanyi nti omusango gubeera gwa war crime kitegeeza mwena side mubadde mulwanagana then awo tebasobola kukola ki tebasobola kuguditamininga bwe bati mu ICC naye okwata crimes against humanity gino emisango gikola ku civilian abatayina mmundu abantu bano ebintu bye bakola babitegeera just kwewussa bo bakimanyi nti ffe Bannayuganda tuli basiru era yaleese ebintu bye nga ajja nnyonnyola amanya nnyonnyola basiru kumbe yagudde ku Minister of Foreign Affairs ojja kuntegeera temugenda kusiriwaza Bannayuganda okitegeera ekintu ekyo omukazi ono n'akabinja kabwe mbagambye Bannayuganda tukubye Museveni ne tumuleka mu kkubiro Museveni musensebule kati Museveni kikyali mu kutubala atubala kintu ky'abazungu nga bagenda system gye batuzimbira Museveni kyayagala okukola naye kati bano Winikiza ne Elias Lukwago babaleese batuzimbire muno ate nawe Lukwago sinnaba nzija Lukwago nzija lolo yo njimanyi gyobadde ngozanya mu fake democracy oba mu fake system eya Museveni Elias Lukwago lolo yo njimanyi bino yowegizagiza ngojja ojja otabukira Miss Kigundu mukulu tonampo nanzija Winikiza yakutinkulidde nabagambye tuli mu domestic police era nabagamba nti bakyabawe weeta bano naye lwe najja mu domestic police mujja kulaba ensinga yenyenya kati mutandiso giraba omusango gwa 2016 Winikiza abukubye ku meza nendoza mukirabe nti obufere obwali mu ogwo omusango gwe bali bayina okulopo gwali kugenda okujuna Bannayuganda senga abantu bano bagenda ne balopa crimes against humanity naye olwokubanga bo baliwo kutusiriwaza nga Museveni wagira nga batukiriza article mu Bahima Century Dynasty egamba nti bo balina okwewolereza ensonga lwaki olaba Wini byanyima nga asobola okuvaayo ebweru n'ali nyenyo najawodezekanya munyo nga akubyake n'amasasi olwokubanga yatomedde ku mmotoka ye okitegeera ekintu ekyo bakolera Museveni ne babadde mu system ya Museveni nibo bakimanyi nti ffe Bannayuganda tuli basiru okitegeera ekintu ekyo bonga basayininga omusimbi gwabwe kale senga wabirese eri ne tugamba muno kale omusango wagujjayo n'otaleeta obwo obujulizi obw'ekisiru obuku implicatinga kino kyembagamba Uganda eyo ba elite sisibe bagenda okugikyusa fa abageto ffe tulina okukyusa kati Museveni tumukubye ye aguliddwa option zonna zonna Museveni takyasobola kujja nti ajje yeesimbe wa convincing abantu bagenda mubuuza biki by'otukoledde ku myaka 4 kitabani kye bwekiro mukiraba kiwaddanga kati afumbye Besigye n'agaana tumugamba tetwagala bannamagye aleese Mugisha Muntu biganyi kati kye yakoze Museveni yaleese bano bahandlers yaleese bano ababiri n'abafrontinga ne babeerako bahandlers guligole Mugisha Muntu yehandula wa Winikiza Besigye yehandula wa Lukwago ensonga lwaki Lukwago buli wabeera appraisinga master we niwe beberanga lale siye his excellency Kyagulanyi yaliwo Lukwago anyonyola Besigye oshegera ayogera ku Besigye ne tugi kuba omubala gwa people power our power oyo mwami Sebo emikono gye mirema tasobola kwogera ku mubala gwa tasobola nti awanike ekikonde obadde mu people power our power tasobola kikola lwaki bana abasajja batusiriwaza busiriwaza baddenga batusiriwaza kati baagala bazimbe system muli munda mu nnyini oshegera batuzimbire mu system batya nakugambye ekintu kye bakola kya UPC kati already tulwanye balabe nti omusajja tumukube system tugenda gikola ki tugenda kugisuula kati bo baagala mu Uganda entaje tugenda okuzimba ng'omugabo gwa already guli negotiated mulwaniddewa basajja mwe bannankwe mulwaniddewa tebalwanye nibo baagala tuyingire mu Uganda ng'omugabo gwabwe guli negotiated nga price gye balina okufuna mu Uganda already ng'emanyikiddwa ng'era ewandiikiddwa mu bitabo kye bali mu kutukola lwakuba mwe Bannayuganda bamu temunnakibuuka okitegeera ekintu ekyo baagala ng'omugabo gwabwe gwe tugge bagenda okufuna mu Uganda ng'olede gwakoze eki guli bbali kati guno omugabo ndowooza gwe bagenda otwalira Museveni bamugamba awo onaavaako eno esheya gy'olina kuba bano bakolera Museveni okitegeera bakolera Museveni kakati bazze basiriwaze ffe Bannayuganda nga babadde nga batuvuga okitegeera ekintu ekyo omukazi ono mutemu ekyo kyo nkibabuulira so Winikiza ekintu kyosobola okukolera Bannayuganda kiri bwe kiti back off va mu kkubo lyaffe we mubanga mwagala kutwegattako ddala nga mukakasa nti muli bamazima mwagala mutwegatteko tuzimbe Uganda wamu nga we mugamba mujje mwegatte mu people power movement
ewakyali vacant wali ebifo lwaki mwegatta ku national unity platform lwaki mwegattamu the legal entity kubanga bano nabagamba bano bo bagala kubeera ba big boys kye baliko kati Winnie Kiza bali mu kubackinga mukama waabwe kubanga bakimanyi nti Winnie Kiza ono mbu civilian kati yasobola okujja nakola kinayitawo his excellence Kyagulanyi mukulembeze tajja byogera bino nze kubyogera abantu bano babi Museveni tumukubye katagala kuviiramu awo ayagala agende mu Uganda nga akyafunayo share mu system naye nabagambye ekyaddirira waliwo okufa okitegera ekintu ekyo Ssekabaka Edward Lwangula Muteesa owokubiri yattibwa enkubo eziti wetuzirikane zigenda bwezityo era nalabye obumbatutu obumu bungamba musimanyi gwe Shama Winnie Kiza mwesonyiwe tusimanyi tumwetaaga kino nembanga nkiraba nti mufere abantu bano story ekinaye mmwe okitegera ekintu ekyo Winnie Kiza empapula ziterekedde emyaka egiwere 10 ng'agiterese nze muwaddeko 5 gyokka okitegera ng'aziterese empapula ezo newe twamugambye ko yazizzeyo n'azikuba ku mmeeza era balopawo crimes kitegeeza ati Katikkiro wa Lwenzululu lemezaamu toyina musango Winnie Kiza yabalyamu olukwe ekyo kyo nkikubuulira Winnie Kiza yabalyamu olukwe omusango yatwala mu ICC nti mwali muyina abayeekera mu lubiri munda mwali muyinamu abayeekera era mwe mwateekawo olutalo ne gavumenti mwalwana ne gavumenti era Winnie Kiza akkiriza nti mwali n'emmundu Winnie Kiza muwala wammwe akkiriza nti mwali muyina emmundu era mu ICC bagenda ne bateekayo omusango bayitawo crimes gwe bateekayo thanks to his excellence Kyagulanyi bali kujja at least partial justice mwakafunye nenga tukakasa tuwe tunalemezaamu ffenna ne tukwasaganya tugenda kuwangula Museveni era mugenda kubeera free eddembe lyamwe mugenda ddifuna kuba nkakasa muli innocent naye munange Museveni ye bwatyo ye enkola ye naye kati ffe tukkirize system bweti era etuyingiremu naffe tupenetrating naffe tukkirize nakugamba the only revolution gy'olina okulwanisa munna Uganda gwe ye mindset yo bannange muve mu videos okwegatta muziveemu muve ku baana abamansulira kuno muyige ebintu bino kati ono yabadde amanyi nti amaze nakugambye you don't know who you're dealing with Winnie Kiza ne Elias Lukwago nakugambye ngenda kuproving nti toli lawyer wa busimu emisango gyonna Elias Lukwago gyawangudde babadde bagisalira ku simu mulinde ekonzija Elias Lukwago ngenda mubakwatirako bulungi mubatere wali kati ndi ku Winnie Kiza fake rope gwe badde batuwanira nti Winnie Kiza yali lupu mulungi nnyo yakola n'agatta wagatta biki kyemugamba nti mmwe kale mmwe obutwabwa mwe tebuliiyo Museveni tabulina Museveni yalina obutwa bwa Nibanda yalina obwa Segirinya yalina obwa Hussein Kyanjo oba mmwe bwo tabulina emyaka 2 gye mumuvuganyiriza nambadde mumuvuganyiriza smartly abantu bano batulabira ddala nti ffe tuli basiru bwe batyo batulaba kyovula bomu akwata akazinda agenda ku radio station yemunaga mubafuutu soja mutugambako neera mugenda kubeera bwe mutyo yes tukkiriza Mubaraka Munyagwa ngajja n'atuvuma nikakati esawe ne batugamba tulina kwegatta nabo era musigale ffe tubeera abasiru ngaye mutuyita ffe abasiru ngaye mutuyita ffe tujje tubeegatteko pulezidenti waffe nkugamba kino nkusaba ekintu kino pulezidenti totulyamu olukwe tukusaba busabi taata yonna gye tuvudde tetwegatta n'abantu bano kale kiyike kitulemere tumanyi nti ffe twalwana ne tulemerwa naye so zino si zino enkwezenge tizatwegattamu ekintu nekikola ki ekintu nekiyiika luli bampuuga bebatulemesa mpuuga ne bakana kwa gurupu bonna be bamu naye kati batuzanya good cop bad cop kibali mu kutuzanya mu mpuuga n'ekibinja kye ba bad cop Elias Lukwago n'ekineno group eyabeesije be ba good cop mbwera baagala twegatte ninga bibali mu kutuzanya bonna be bambe kubira n'obusimu ne bagamba mpuuga kati munyige we bati Mubaraka Munyagwa aba agenda ku TV station lwaki beesije ne Elias Lukwago tebagamba abantu bano mulekerawo okuvuma bali lwaki tebabagambako ngate bonna bava mu kibiina kyekimu lwaki tebagamba ku Ssemujju Nganda nti lekerawo okuzalawo abaana ba people power obadde ddala abantu bano bali naffe lwaki baleka ne batuzalawa wali owuliddeko statement zonna abantu bano nga bavumirira bali naye nga bano bonna ba PFF bali be FDC nga bali wansi wa command y'abeesije batuzanya good cop bad cop kye bali mu kukola mukati naffe abantu tusiriwale tugambe bampuuga be batuvuma bano batuufu naye bonna beekubira obusimu bali ku script egi ekyo kye bayita fake system munna Uganda nakugambye tuli mu domestic police mugenda kumpulira mmwe ebyo mbadde nga mutusiriwaza mugenda kutuwulira teri kutusiriwaza tetugenda mu alliance nammwe wemba mwagala alliance mujje mu people power movement mujje waliyo vacant places tuyina kwesimba protest vote wolaba umbrella tikinga watali manvuli zotikinga
Ngaz'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.